waliwo omwana wange ow'obulenzi abeera Take yankubira akasimu ng'ayagala kuwasa alabye munnayuganda erudde eyo ne mugamba tubisabire ne tubisabira mpola mpola finally n'awasa era ne bazaala kaakati baali nnyo ennyonyo okuva ettake nga baze mu Uganda kudedicatinga mwana mu kkanisa yaabwe baddeyo nsaba oba baatuddewa bandi banno nga baabuliddwa ekifo okumpimpi naye si nsonga tujja balinda gundi bw'oba toyina mutima mubi kuba engalo weebale Mukama atutambuza amawanga mu magezi amiina twebaza Mukama lindako muwala okulinnya ono mwami yasookayo n'akukwatako laava ey'ekiddugavu ey'okuba nti otambula ng'ali wekka tetujja gikkiririzaamu very good obadde omulesa ayambuka amadaala bwaddayo nga bwaseerera n'agwa senyusa obulaba twebaza Mukama kata nze saawula kata Take kati ekisemba eno nsimbadde ensooseza eno si byawula naye nga kata yaali atya olw'ekisa kya Mukama mulungi olw'ekisa kya Mukama mwatulyako World Cup twabalyako World Cup naye nawe wali busy twali kutaddemu ka ticket olumya abantu twali kutaddemu ka ticket leero wali oweereza Mukama nga tosobola kuleka abantu ba Mukama naye Mukama mulungi nnyo era tusobosezza era twanyumirwa nnyo World Cup era yatukuuma n'atuyisa mu bbanga eryo lyonna nga mufuna ka baby namwe era mwakafuna World Cup mbali mu kisaawe nga namwe muli mu kisaawe mwe mwakisookamu kale abaana bato mukwate ku matu ne betugenda okwogera otyo Susan nsaba ojja okwate ku mwana ono tumuweeyo kwata omwana tumuweeyo tulina abaana baffe bangi abazze olwaleero Moreen Nantume sembera wana abantu naawe obabuuzeeko saagala banvume nga wagenze Moreen Nantume mukazi mulokole ddala mukazi mulokole ddala actually bano bwe batuuse mikwano gye kakati ne basaba programu za wano zibeera zitya omanyi ate bakimanyi nti asabira wano wadde bwe mba temumulaba kati Moreen yeetaaga okuwa story ye ku Sunday yeetereza bulungi n'abaana bonna ewaka ne batuula nga family ne basiiba ku TV paka obudde buziba bwe tumalira bwe bamalira kati notisi balize baba bayina ekkata nono abaaziyina kati bazze nga beebuuza ku mmemba omukukutivu akeera okutuula omwana bamuweeyo batya nga babuuza gw'owokumpimpi abantu babuuzeeko oba babujuliza oba babuuzaako baokola otya then tuweeyo bano Mukama waffe yeebazibwe banange nange nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange ate nkiwuliriramu emirembe nnyo 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 neebaza Omusumba okunnyaniriza tankoowa essimu yange ebeerako ku ye naye tankoowa bingi bye mubuuza bye simanyi bye neetaaga okwongera okutegeera Bayibuli byonna bibuuza ye ne mmanyi nti Katonda nange amanyi nga bwendi era nsaba buli Sunday naye nsabira ku TV buli Sunday nsaba gino mikwano gyange
ate era nabo basumba bange bansumbireyo gye bali basaba bano kati bingi nnyo bambi banjigiriza ate nabo bagambye okusaba bakuyigira wano kati kwegamba tuli mu nju naye twebaza Katonda omulungi Yesu nti omuntu ayinza obutategeera nti naffe twagala Katonda bane naffe twagala Katonda ate no tumwetaaga nnyo kuba tuyina ebintu ebisoomooza bingi obulamu bwaffe naye Katonda bwakwata omukono n'akulondayo n'akujja mu kinyeeyo oba weebaza bwebaza. Bongeddeko ekigambo ekirala kye mbadde saagadde kubuulira kibino obuweereza bugenda butya? Obuweereza tubukolera mu masekkati g'abaami abawalabu n'abakyala abawalabu naye ekisa n'amaanyi okuva ku kisa ekiri ku house of prayer kitusobozesa okuyimirira mu basajja abo ne tukulembeza era ne tutembeeta erinnya lya Yesu ewatali kutya wadde okukangatiisibwa. Mukama abadde mulungi atukozesezza ebikulu era abantu bangi nnyo abategedde Kristo nga bayita muffe. Obuweereza bwaffe buli online okusinga online YouTube osobola okusanga ku Mawanda Sulaiman mpeereza buli lwakuna bagiyita take a minute kwegamba okutwalayo akaseera akatono ennyo ofumiitirize ku bulungi bwa Mukama nga nkozesa ebyawandiikibwa mpozi n'okuluŋŋamizibwa kwenzija mu njiri gye ndabira ku musumba wange Bujjingo era n'ekisa ekyo kubanga nze bwe nali ndokoka nali musajja musiraamu era nze Sulaiman Mawanda naye bwe nasooka okwatula obulokozi twali ku Bati Valley musumba ne mukaabiramu ennaku yange ne mugamba naye musumba nyina ekisitaani ekintawaanya kyava buto nga kintawaanya n'abafamire yaffe bagamba nti ekyo gw'otuddeko emmandwa naye njagala ekyo kingobeko nangamba kisitaani ki nangamba kino mbusimanya nzivuunula ebirooto nagaato oyo sitaani agaba ebitone ekyo kitone Katonda yakikuwa nangamba ngende nsome ku story ya Joseph awo sadda mabega nentegeera nti yali sitaani wabula sitaani yali ayagala kunkozesa ng'ayita mu kitone ate Katonda kye yampa yakikozesa ebibye kubanga ye talina kyagaba wabula bw'asanga oyo aliko ekisa kya Mukama ng'akuwabya nga gw'okola emirimu gye kubanga olw'okuba ye talina kyagaba. So Mukama abadde mulungi gye ndi mpozi ne mukyala wange nja muleka yeeyogerere naye ayina YouTube channel eri mu Mimi Semakula aweereza wow kigwayo word of the week. So buli lwa Monday sawa 3 ebeerako ng'aweereza okusinziira ku byawandiikibwa ng'awaayo ekigambo ekibayisa mu wiiki ebirala kabyemalireyo. Abooluganda Mukama yebazibwe. Amannya gange nze Mimi Semakula Mawanda. Neebaza nnyo Mukama olw'omukisa guno. Sikirowoozangako nti ndiyimirira mu kibiina ekinene eky'ekitiibwa nga kino nenkwata akazindaalo n'enjogera eri abantu. I don't take it for granted. Nkyebaliza nnyo Katonda musumba n'ekibiina kino kyonna. Mbeebazaako ekintu kimu ntambudde mu makanisa ag'enjawulo naye wano nsanzeewo okwagala okuva w'oyingirira paka w'otuula waliwo at least ayayaana okugamba tusanise okulaba ku house of prayer. Ekintu ekyo kikulu nnyo kinene nnyo abakkiriza ffe abalina okulaga ensi nti Yesu yasomesa kwagala era ye message ekyasinze okuba enkulu ennyo ne mu kigambo Bible kyetusomesa. Bannange mwebale kubeera na kwagala era Mukama abawe nnyo omukisa. We feel so welcome, we are so happy, we feel at home. God bless you. Ngogyeko okwawula ngogyeko okuwaayo okudedicatinga baby njagala mbawule mubulire enjiri nga muliko ekisa ekyokuba nti mwayawulibwa ddala era mwe muba musooka wano mwe muba musooka awo. Nsaba abasumba bange mujje
abasumba ba mukama waffe bwe banga nti omusumba wange basiga nti omusumba gwendi waggulu mbangamba omusumba gw'ensumba naye oba ansumba kuba ffenna tubuuliziga tuyambagana mu bintu bingi. Ono omusumba naziwa ate ono omusumba nakimuli. Kaakati twagala kubaawula mmwe mukola omulimu guno, omulimu omunene nnyo 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 nnyo. Mukama waffe yagamba ennimiro nnene naye abakungula ebyokukungula mu nnimiro batono nnyo. So abaagenda okuba ekyeyo bwe mubanga mufisaawo akadde ne muva ku kyeyo ne mugamba nedda ekyeyo twakimaze katuweereze Katonda ate mu nsi mwe batakkiriza Yesu Kristo. You need a special anointing. Wakati mu kusaba kuno n'okusiiba nkwawula ggwe Mawanda Sulaiman mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okola omulimu gwa Katonda. Katonda akwongera amagezi, akwongera obulamu, akwongera amaanyi, akwongera amafuta, akuyise wazibu, akukozese okuwangula emyoyo. Wawa Yesu obulamu nga tokakiddwa. Era bwe twanyumya ne nkuga nti bw'oba oyina ekirabo sitaani takulimba mbu ate ekirabo tukigobe. Wabula ekirabo ekyo kikuyamba okgenda mu maaso. Mukama nkwebaza kubanga Mawanda taddanga mabega okuva na mwatuza obulokozi nga tukyali eri. Ne wano asigadde anywezeza nga alina mu nsi ndala. Abeera ku Church Without Walls, abeera ku social media app, ku YouTube, buli kye tulina abeerako. Agambye bw'amala okutaapinga ate naye n'abanga agabula. Mukama nkwebaza. Mukyala Mawanda Semakula nkuteekako amafuta mu nnyera ya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tubataddeko amafuta n'abasumba ba House of Prayer nga tulangirira Katonda nga bw'ali omulamu abakozese. Akukozese obeere mukyala, obeere mukazi wa Mwami Mawanda, mukkaanye. Obuweereza si bwakuvuganya nti ani asinga. Obuweereza kisa kya Katonda. Ekisa kyegatte nammwe, muvube emyoyo, mukole ssente kata si kata wokka. Katonda alina ensi endala gy'ayagala obbatwalamu, naye ensi mwayagala obbatwala naye omuvubireyo emyoyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukole omulimu gwa Katonda ng'ababuulizi b'enjiri, mukole omulimu gwa Katonda ng'abatume, mukole omulimu gwa Katonda ng'abasomesa, mukole omulimu gwa Katonda ng'abannabbi be, mukole omulimu gwa Katonda ng'abasumba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Munazaalesi. Omwana y'ani amanya? Adriel Mawanda Sechanzi. Adriel Mawanda Sechanzi, olabye tukuwaayo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Oveemu omusajja ow'amaanyi, ogende mu masomero bazadde bo gye bataatuuka, obeere essanyu lya famire, obeere essanyu lya nsi yo, obeere essanyu lya bwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Uganda ekulinze ng'erinze ennaggwano eyasoma ate omubuulizi w'enjiri bw'okulanga tukuwadde Kristo olokoke bulokozi bw'okula togenda mu kirala. In Jesus' mighty name. Amiina. Mukama abakole bulungi. Mukole omulimu gwa Katonda. Omulimu gwa Mukama tegubaamu competition. Tuweereza buweereza Katonda waffe. Nantume jangu nkufukeko amafuta. Fukamira awo. Nsaba Katonda akukozesa okuyimba y'ennyimba ezikwata ku mitima gy'abantu, ennyimba ezinaakwata mu kkanisa zonna, nga nnyangu za kuyiga mu kkanisa nga bwe twayangwirwa okuyimba ennyimba za Judith Babirye. Naawe Katonda akuwa ennyimba ennyangu ate nga bonna bazaagala, oba basiraamu oba bakatolika oba bangerikani, naye ng'oziyimbidde mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu kubanga oli mulokole. Linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akufukeko ekisa olwaleero ekitandika omuweereza mu nnyimba mu linnya erya Yesu. Muddeeyo mwetuulire. Oza bandi bamupeeredde obutebe ne mutuula awo. Awo ewaabwe tugabyewo babafunira obutebe mutuula awo. Bano be mba nkomako abavuddeyo mujje. Mujje tuweeyo omwana oyo. Tewabaawo mulala asituka, mbeegayiridde.
yani Mateo Alpha mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Mateo Alpha tukuwaddeyo ose mu ngeri ya kyamagero oyongere okubeera omwana okule ogende mu masomero obeere mwana mulungi ekisa kya Mukama kikubeereko bw'oli kulolokoke weereze Mukama ate nga wasoma mbasabidde omukisa gw'abazadde mu linnya lya Yesu Munazaalesi muyitawo mpola mpola mugende bamuwandiikire tiketi ye bagenda bawandiikira dedication card y'omwana oyo